kale oli ku Twistalk YouTube channel kwoli nate tuba tukomyewo n'okuba nti tuba tussaako updates. Waliwo akayimba akagamba nti Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda yabadde mwene ensonga. Akayimba ako k'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugembe omugole to be. Pastor Bugembe yavuddeyo n'ateeka ku bannayuganda essanyu ery'amaanyi nnyo kamala oba okitegeera. Pastor Bugembe jjukira amaze akabanga nga tetumulaba na mukazi yenna, wabula yabadde alina katripu kagenzeeko keyo mu America, ate gye tulabira ekifaananyi ekyafulumye nga atudde ne mwana muwala omunyirivu ennyo okukamala ng'awanise olugalo mu bbanga okuli empeta eya proposal oba okitegeera. So bannayuganda ne beebuuza, bannange pasita waffe kyaddaaki amaze n'atukuba equalizer oba okitegeera. So Pastor Bugembe andowooza essaawa zino eno happy man kubanga emikolo naye gimuwuuba, essaawa yonna agenda kuba nti ate ekintu akisiiringa, yatukubyeko embooko ey'omugole. Endiga zavuddeyo ne zimukongratulating okuba nti ate yasobodde okuba nti yeefunira omukyala. Jjukira Pastor Bugembe tetumulaba nkona mukazi yenna oba tatwanjulirangako ko mukazi yenna, naye nga ffe bannayuganda tumwagaliza okuba nti ate afuna omukyala awase ave mu lubu lw'abanoonya oba okitegeera kubanga akuze oba okitegedde. So Pastor Bugembe bannayuganda yabalaze embooko y'omuwala, naye nga tujja genda maaso n'okuba ntwongera okunoonyereza details kw'ono omwana muwala tumanye Pastor Bugembe omuwala gwagenda okuwasa biki ebimukwatako oba okitegeera. Naye ng'eyo tuvuddeyo ate mwana muwala amanyiddwa nga Precious Remy ng'ono akola wali ku TV emanyiddwa nga Spark TV era ng'akola program emanyiddwa nga Live Wire. Ono yagenda gye buvuddeko n'atulaga ebifaananyi nga ye ne Ahmed Lubowa balaga nga abali mu mukwano, wabula olunaku olw'ejjo yatukubye encukwe naye bwe yagenze bwe batadde akatambi nga bamusaaba obufumbo. Precious Remy ono batadde akavidiyo akalaga nti ye ne fiyansi we gwe bamaze ebbanga nga kugamba nga bali mu nkolagana ey'enjawulo amusaaba obufumbo era yabadde musanyufu nnyo nga bw'omulaba awo oba okitegeera. Wabula bannayuganda ne beebuuza ne beebuuza kiki ekigenda mu maaso wano. Mu kusooka yali Ahmed Lubowa, ate kati tulaba gayi mulala kiki? Precious Remy oyagala tukola ki? Naye nga ku sayidi eya Precious Remy yavuddeyo ne yeebaza hubby we, ne yeebaza boyfriend we okumufuula ekyo kyali okuvaayo mu lujjudde n'amusaba obufumbo. Era wenjogera Precious Remy naye kati takyali ku layini y'abanoonya, kati mukyala gundi lwakuba nti erinnya ly'omusajja we tetunaba kuba nti tukola ki tulimanya, naye nga bamusabye obufumbo bamuproposingidde bambi, era kati wenjogera ayina omusajja ayina amwagala. So tuba congratulatinga Precious Remy saako ne Pastor Wilson Bugembe. Mugende maaso n'okuba nti munyumirwa ebirungi bye mutuuseeko mu kaseera kano. Omukama Katonda abateremu obwangu mu bye mukola. Wano ku Twistalk tubagaliza kwegamba relationship ey'essanyu. Mubeere bulungi, mugende maaso n'okuba nti musubscribinga ne ku channel yaffe emanyiddwa nga Twistalk. Mubeere bulungi, mweraba.